amakanda tugasimbye ku kitebe kya Democratic Party tulina President Mao sajja teyeerya ntama bwakugamba ekigambo bwe yakiwulidde bwakigamba kababuuzeeko tutandikira awo ayogera kati ayogera kati ng'omusezi agula essowaani nti ngenda kuliirako muntu nyama ya muntu guno tewali byakwekweka mbalamusizza nnyo aba Beg TV ndi musanyufu nnyo ate kubeegattako olwaleero kati we tuli obuyinza tebunakyusa mikono abaddeko era yaliko era yayagala okuddako mu transition y'omwenyini tulabayo ebiwayi ebyaleeta enkyukakyuka zibagala zikolewe mu kakiiko mu byokulonda gwe minisita w'amateeka lwaki amateeka g'ebyokulonda ku luno tetufunye enkyukakyuka omwami Mpuuga ng'akyali leader of opposition yaleeta amateeka enkyukakyuka zikolebwe bannayuganda ne babayita mu palamenti ne bajja mu bukiiko ne bawaayo endowooza zaabwe gwe minisita w'amateeka lero tugenda kuyita kuseereza ligenda mugga ki ekiganye okulaba nga ku luno tewaliyo wadde akamu bwe kati waliwo etteeka erijja erigenda okuleeta biometric voter verification tugenda kukozesa ebyuma okukakasa ani mulonzi mutuufu ekyo kigenda kulwanisa ekirwadde ky'abana abasonseka obululu mu bokisi n'abaagala okulonda emirundi emingi eryo etteeka ligenda kujja era ndowooza ejja kuyamba nnyo etteeka lijja kuyamba nnyo mu kulwanisa obubbi bw'akalulu naye nga ekizibu kya Uganda si mbu mateeka kati mulabye mu primary za NRM amateeka gaabwe malungi naye kiki ekyagaana culture tulina okubeera ne culture y'okugondera amateeka getuteekawo bwe tabeera na culture eyo naye n'obeera n'amateeka agatya gwe tolabangako waliwo yateekawo ekifaananyi nga waliwo omuntu ayimiridde n'asalawo ng'ayagala kufuuyisa ku kisenge ate nga ku kisenge bawandiiseko do not urinate here no parking na parking kati ekyo kitegeeza nti tulina kubeera ne culture y'okugoberera amateeka toyinza kumala galowooza nti kubanga amateeka weegali ebintu bijja kutereera tulina ne 10 commandments ziremeseza ababbi okubba oba abazigo okutta abantu tulina okuzimba political culture empya mu bwongo bw'abannayuganda olaba omuntu ku luguudo avuga Benz naye alya kasooli n'asuula ekikongoliro ku kkubo tebimukwatako basuula buveera omuntu ali amenvu ebikuta n'abisuula ku kolansi twetaaga culture empya mu njogera wali bwe nvudde ng'oyogera ne bannamawulire ogambye nti ku luno DP amakanda erabika egenda gassa nnyo mu misoso gy'ebyalo noyogerayo disitulikiti nogamba nga Kalamoja kakati muli b'amaanyi nnyo eno Isingiro muli b'amaanyi nnyo tugambe nti DP Buganda oba Central egiremeredde tetuyinza kuwanika mikono waggulu mu bbanga tugambe nti kati tetujja tuteeka maanyi mu Buganda naye nga waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu Buganda ng'osanga abakulembeze ab'amaanyi abandizimbye DP ate bo basazeewo kulwanisa DP kubanga bakyawa Mao bino byonna byowulira bya cooperation agreement byakwekwasa kubanga cooperation agreement ebaddewo emyaka 3 n'olwekyo byeboogera gasiya tujja genda abantu gye bategeera DP mu kaseera kano bamale okutegeera nti bino ebintu ebibaleeta okubuguumirira
tebirimu makulu era lufu. Akasana kajja kujja olufu lugende. Naye nga mu kulaba kwange tetujja kulemerako wano nti tubeegayiridde nnyo mutwagale akadde katono ak'akalulu. Tujja kukolako bye tusobola, naye nga ebifo bingi mu Uganda abantu baagala kwaniriza Democratic Party. Naye nga n'ababadde batulwanisa balina okutegeera nti DP eno kati DP mpya. DP gye boogerako eyo DP tekyaliwo. Tulina DP empya. Tulina new DP. New DP y'Abannayuganda bonna. Era DP enkadde eri abamu gye babadde baagala okuzimba nga DP ekulembeza nsonga za kitundu kimu eri provincial. Kyoba olaba nti bo nga balowooza nti omuntu nga Mao atali Muganda tasaanidde kulembera DP eyo. Eyo DP eyo tekyaliwo. Waliwo ngambye nkubuuze nti naye ekyo tewakifuula kiiso kya mbuzi ekiremerero ekiremoko ekyamba ekyo kyekinnemesezza. Buli lwo ekibiina bwe kiba nga kikulemye okutwala mu maaso kyalina aba MP 10 ne kikka mu 6 kiri mu 10. Olowooza okwo si kwekwasa. Abantu b'omu Buganda tebampagira, abantu b'omu Buganda tebanjagala. Njogedde ne ku Ben Kiwanuka, Buganda teyamuwagira. Tukanye nti Buganda yo vision gyeyina mu byabufuzi tekwatagana na vision ya DP. Lwaki tebawagira Dr. Semogerere? Naye kati ekyanga omusango ogwokubiri gwa ggwanga ate. Kuba baali Baganda ate nga Bakatuliki, ate nga bava Buddu. Kati nze okujjako okubeera mu DP na kubeera mu Katuliki ate omuntu atalina kika mu Buganda, oyinza okiyita ekyokwekwasa. Sinza gaana muntu yenna okukyogera, naye nga bwe muba nga temugatta vision kitegeeza temusobola kubeera mu kibiina kimu. Bano abaafulumye DP n'abatwogerera tetusobola kuwangaalira wamu mu kibiina kimu kubanga tetugatta visions. Ekibiina kitegeeza nti abantu abakaanya ku vision. Toyinza kumixinga amazzi ne butto. Owulira otya nga buli luvannyuma lwa myaka 5 DP bwegenda mu Delegates Conference wabeerawo bammemba abagyeyawulako okuva ate tekitandikidde ku ggwe, ku Ssemwogerere kyaliwo, ku Ssebaana kibaddewo. Ekyo kitegeeza nti bali mu katemba tebakkiririza mu DP, balina ekigendererwa kirala nnyo. Lwaki nze saava mu DP oluvannyuma lwa Delegates Conference eyali e Namboole? Ssebaana yampangula ate nze nakulembera ne kampeyini ye. Ate abantu abawangula naye nga Betty Nambooze eyali omwogezi, nga Lulume eyali omumyuka wa Secretary General, bamuddukako ne bagenda ne Besigye. Kampeyini tebaali naye kituufu. N'olwekyo tulina kati akaseera kano tujja kuba batono naye nga tuli ba true believers. Tetulina apology era tetugenda kwegayirira muntu yenna kubanga ye yaba asazeewo nti tetugatta vision. Tugenda kutambula n'abantu betugatta vision nabo. Bw'obanga togatta vision naffe enzigi nzigule. Era n'omulamuzi Sekana yakyogera mu ruling ye nagamba political party belonging is a choice. Why do you stay in a party to fight it when you don't share its vision? Kati woba oli musiraamu olemera ku nsonga nti owoomera embisi n'olemera okwo n'oyonoona obusiraamu bwonna. Lwaki tovaamu n'ofuuka omukatuliki obeere ne faamu y'embizi? So si kube ng'ono Father Musaala
yatandise ensonga ze nti bafaatha bawase. So abamu banna DP beegobye bokka kubanga balaba nga bacrossinze line. Endowooza ze tulina ziri dynamic mu Democratic Party era ze zigenda okununula Uganda. Njagala Katonda abawangaaze kubanga balinze bajje beenenye gyendi era bajja kujja. Akasembayo mbadde ntakula essimu ku mutimbagano nga ndaba eggulire nti Norbert Mao akozesezza obuyinza bwe najja Kamoga mu kalulu oba naaba yamwogereza nze naye ekyo bwe nkitegedde kameeya kaadi ayagala giwa mukyala we eya road mayor ebimu era kubikuyisa mbu na junior nakyemalira abantu babuulire. Sinalaba amawulire ago go galiwa nange ntakuleko ndabe kubanga saagala kwogera ku kintu ekitaliiwo kubanga wetwogerera ekirungi kyalyennamu tubadde wali alangirira ebbaluwa nange ngirabyeko agamba yolwokaana alukoze eki neera mba abasunaasuna mmawa omuyita nakyemalira gonga bagamba ako kabadde kabaddi. Omanyi mu DP guno si gwe gusoose omuntu okusalawo okuva mu lwokaano omuntu yeesalirawo naye nga bamaama bange eisingiro bagamba ow'omutwe muhango tayeshumba lubaale oba n'omutwe omunene n'atamanyi kanyuga jjinja akanyuga ne jjinja ne likukwata. N'olwekyo oba kinaabawo ku tulo bongere okukyogera naye nga omulimo gw'obukulembeze bwaffe kulaba nga tubeera n'okukaanya tufune ba candidates mu buli kifo. Na ndowooza omwami Kamoga wayogeddeko naye simanyi naye nga nze simanyi nawe binkwatirako kubanga ensonga ezo zibeera za Elections Management Committee era ndowooza n'ebbaluwa gy'ogambye nti siinaako kopi kubanga ezo si nsonga zange naye nga tulina ba candidates bangi bagenda okuvaamu n'embalala waliwo ba candidates abaavaamu simanyi era Mao gwe banenya naye nga wekibanga kibawo otulo bwongere okukyogera tomanya tukyatya kwogerako omuntu ayagala okunjogerako kiŋŋaana otulo bino ebintu nabimanyiira. Abantu abamu we batayogera ku Mao ndoza n'emmere tebawoomera naye nga mu kulaba kwange ekyo kikolera Democratic Party kuba ne ku mulundi ogwayita simanyi ye First Lady yazze yalabiseeko ye yagambye ki? Agambye Kamoga yamukontakitinze neyepima nalabanga ye yagwanye. Abantu abasinga ne Kamoga tebamumanyi. Kamoga ye Deputy National Treasurer. Kitegeeza ye Deputy Finance Minister wa DP. Kamoga y'omu ku ba cadres ba DPR abali very disciplined. Kamoga yakulembera SACCO ey'abakabalaza. Kamoga yakolako ne American Marines. Ekyo kye kyamuleetera discipline naye lwakubanga abantu oluusi bamala gafubutuka n'ebigambo nga tebamanyi nagwe boogerako. Nze nga sinaba kwogera ku muntu sooka kumukolako research. Ky'oba olaba n'abantu abanjogerako abasinga tebamanyi. Tebakolako research. Tebamanyi na rekodi yange. Bo balowooza nti obulamu bwange bwatandikira ku bukulembeze bwa DP. Ne beerabira gye nvudde wange. Bajja kufuna obuzibu
kubanga omuntu olina kumala kumutegeera nga tonaba kuvaayo nti omwogerako. Naye nga njagala kwebaza nnyo mwami Kamoga kyakoze, kubanga ekyo kiraga nti afaayo. Ekyokubiri, ne omukyala Beatrice Mao okwesowoolayo mu kaseera kano okwata bendera ya DP mu Kampala City, alaze obuvumo obutali bwa bulijjo. Naye nga okusinziira ku rekodi ye, mwana munnakampala, yakulira wano, kitaawe y'omu ku basirikale ba Paapa, kitaawe yakulembera kampuni ya Insure ey'Abannayuganda esinga, Swico. Kitegeeza nti aina stake mu Kampala. Akoze charity work mu Kampala, nga tanakomawo mu Uganda yali akola ne Microsoft UK. Abantu bajja kumutegeera mpola mpola. Kansuubire nti ne mwami Kamoga bajja kutambula naye. Kuba mwami Kamoga kyemmanyi, amanyi streets ze Kampala. Si muntu wa bulijjo nti amaze gafubutuka, ategeera ekibuga. Kati eyo ye pedigree ya Democratic Party. Kyoba olaba nti ebigenda mu maaso mu DP nze binsanyusa nnyo, kubanga embuyaga eruusi ejja ne clearinga the way. Kuba bino byonna bisobodde okuclearinga the way. Kati tulabawo ekitangaala okulaba abantu abapya bavudde Palisa, bavudde Budaka, bavudde Isinjiro, bavudde Kabong, Pian, eyo yonna. Kati balaba opportunity mu Democratic Party. Nze ndi musanyufu nnyo kubanga abamu ababadde batamanyi mugaso gwa Democratic Party bagenda kutegeera omugaso gwa Democratic Party. Kati maze okubooka egindi era amaaso gali ku lutimbe. Okay, thank you. Oyinayo akatale ke kakonna ke wandyagadde okubuulira bannayuganda oba banna DP? Ojja kunsanga olulala nga tumaze nominations enkya. Okababuulire katumalirize nominations enkya. Tetugenda kusukawo. Oyo ye chairman President Mao, Democratic Party. Tubaagala nnyo abatulaba ku Big TV, bannaffe aba Stanbic abatuteekamu ensimbi, Janani Schools, Afiego n'abalala mwenna mutufudde ab'enjawulo. Katonda abakuume.